Bo abavubuka abawangalira mu ghetto balaajanidde President Museveni okubadduukirira olw'embeera gye balimu nga bagamba nti ne ssente ez'okwekulaakulanya ze bateekawo tebazifunangako. Bangi ku bavubuka naddala bawangalira mu ghetto obulamu bwabwe ebiseera ebisinga bubeera bwakweyiiya ng'enjogera ennaku zino bwegamba nga bamu ku bano naako okulya akabe ku byampi olw'obutaba na mirimu omuva ejjamba era nga bamu ku bano batuuka n'okwalirizibwa okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka ng'okuba obutayimbwa obutemu n'okukozesebwa bannabyabufuzi n'ebigendererwa byabwe nga balowooza nti mwe banajja 10 naye gye biggweera nga bamu bakaaba. Bwe gutya abawangalira mu ghetto y'Ekireka mu ggombolola y'e Bweyogere mu disitulikiti y'e Wakiso be bamu ku abalaajanidde gavumenti okutunula mu mbeera mwe bawangalira nga bw'etafumba ttooke. Twetaaga era obuyambi ng'abakazi bonna obalaba mu ghetto abasinga banneeko balina bye basobola okukola naye lwakuba baba tebalina buyambi. Olaba Bobi Wine tegejjali nti atutumuseemu okwo bo wamu ne babasiriwaza. Tetulabangako ffe ki yadde buyambi bwe yadde enkyukakyuka nti obambo ki. Eno y'emu ku mbeera ewaliriza ssentebe w'ekibiina kya NRM ekya nchini Uganda Henry Kabanda okubakumakuma wakati n'okubagulyawo ofiisi entongole we balina okuŋŋaanira n'okufefeeta bannaabwe okulaba nga baganyulwa mu nteekateeka za gavumenti. Challenges tubadde nazo okulaba nga tusikiringa abavubuka abasinga obungi basobodde n'okuzimba amayumba abakyala tusobodde okubasembeza. Obuwagizi bubadde nnyo nga tubuluuzize mu bavubuka kubanga ebitundu bye tugenzeemu nga woolaba Sembabule yali ya NRM nnyo. Okyo omwana wasinzidde n'abeera nga bwagenda okufefeeta banne beegatte ku kibiina kya NRM. NRM, FDC, UPC oba oli mu kitongole ky'oba wa kibiina kiffe kye tufa koleragana wamu. Ssentebe wa NRM nchini Uganda Henry Kabanda aliko byalambuludde. Abaana abateetirira mu NRM bwemugamba nti yambala yera ajambala era tulina enteekateeka ey'okuyita pulezidenti waffe w'eggwanga. Wabula kinajjukirwa nti omukulembeze w'eggwanga lino Gen. Yoweri Kaguta Museveni yalonda Maaka Bugembe amanyiddwa nga Buchamani okumakuma abavubuka abawangalira mu ghetto. Nze Mavini Museyeye ku lwa Bukedde TV. So them could have spread your message from the Webale kubeera ng'oli ku Bukedde TV1 ate olunaku no olwaleero gano ge gataliiko mu Ttuntu nga ga bya mizannyo yenze mpagi for it nga tutandikiddeko mizannyo gya yunivasite egigenda maaso n'okubeera nga gizanyibwa Kyambogo egobeddwa mu mpaka ez'omupiira ogw'ebigere eza University Football League ezibadde zigenda maaso n'okulabika nti nno ziyinda era ng'entabwe evudde mu kumbeera ey'okuzanyisa omucupa mu ggoolo. Kati empaka zino ziri ku luzannya olwa semi-final nga Kyambogo yo ejiddwamu wabula St. Lawrence kati erinze awangula wakati wa Mobs okulabika nti nno azanya naye ku final. Katugende tulabe enteekateeka ezo. Olwokubiri lwa wiiki ewedde Kyambogo University yeewuunyisa buli omu bwe yawandulamu Mobs ku penalty goolo 4-1 Nakawa. Mobs yali ewangula oluzannya olwasooka Kyambogo ku goolo 2-1 ekitegeeza nti mu maka ga Nakawa yali yetaaga kulemagana kwokka wabula Kyambogo eddakiika 9 yakimalako ng'egukulembedde ku goolo 2-1 ekitegeeza nti baali basibaganye ku goolo 3-3 nga gwalina kuggweera mu penalty. Mu penalty omupiira Kyambogo yaguwangula ku goolo 4-1 oluvannyuma lw'omukwasi wa goolo ya Kyambogo Andrew aheebwa omugisha okukwata penalty za Mobs 3. Kasa tukubya equalizer ndabide ddala nga tugenze ku semi-finals ndabira tebasobola kuyitawo kubanga awo wesinga ddala okumanya gemu eddakiira tugenda kuddayo ne bakochi baffe tekiniko yonna n'abazanyi
tutraininge tukwate enajja then naye tumwetegekere. Wabula ng'omupiira guwedde Mobs yeekubira enduulu eri akakiiko akategesi ku mukwasi wa ggoolo ya Kyambogo nga bagamba nti yali takkirizibwa kuzannya tezinayitako. Singa okujulira kwa Kyambogo kulema kitegeeza nti Mobs yejja okusooka okukyalira St. Lawrence University ku lwokubiri lwa wiiki ejja mu semifinal ey'okubiri. Semifinal esooka yankya wakati wa UCU abalina ekikopo kino ekyazza Uganda Matters abakiwangula mu mwaka gwa 2017 e Mukono. Omupiira gwe live ku TV Vision Group okuli Urban TV, Bukedde TV2, Wanuluwo ne TV East. Ate bwe tuvaako awo ne tugendako ebweru w'eggwanga, empaka eza Premier League zigenda kubeera nga ziddamu olunaku luno olwaleero era ng'emipiira 5 gye gigenda okubeera nga gizannyibwa ku bisaawe eby'enjawulo. Manchester United mu maka gaayo bagenda kuba nga bakyaza club ya Tottenham Hotspur era ng'omupiira gugenda kubeera gwa ssaawa 4:15. Atendeka club y'abakulu bano aba Man U agambye nti enkyukakyuka tegenda kubeera y'amaanyi ekola